wange gwe munsanze naye. A man you found me with who loved me. Bwatwale asabe buli kimu bamuwa buli kimu nze njagala Kayanja mu buwanvu bwe n'obuddugavu. Nate nkwanirizaako gy'osinziira yonna okubeera nga olaba vidiyo zino weebale nnyo weebalire ddala okola kyamaanyi nnyo weebale kubeera nga osubscribinga oli ku Fahad Pro UG era nga eddoboozi eryowulira era nga omwanjuzi era omutesitesi yenze kennyini Fahad Pro nkwanirizaako ate naba kubeera nga osubscribinga subscribe ate bw'oba omaliriza kona ka notification bell ate omale osirike wano tubeera tukutuusako amawulire ag'enjawulo agaba celebrities baffe mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga Uganda era nga essaawa eno mu katambi kano tugenda kubeera nga amakanda tugasimba wano mu ggwanga Uganda kakati gye buvuddeko wabaddewo entalo ez'enjawulo ezitambula sayidi eyo mu basumba wano mu ggwanga Uganda. Lunaku lwabadde lwajjo twabadde tuli ku TV awo omusumba era nga mukyala wa musumba amanyikiddwa nga Jesca Kayanja n'abako obubaka bwateeka ku TV ngenda kubeera nga mbobazanyira ate musobole okubeera nga mwewulirirako biki ebyasobodde okubeera nga bigenda mu maaso sayidi eyo beera nga weekuumira wano ate tutambule ffenna kansuke mbalekereko obubaka buno ate oluvannyuma tukoomewo tuvaawo. Omusajja wange gwe munsanze naye. A man you found me with who loved me. Bwatwale asabe buli kimu bamuwa buli kimu nze njagala Kayanja mu buwanvu bwe n'obuddugavu bwe. I love him the way he is. Amen. A Pawington. Kubanga osobola okundeetera Kayanja nga bw'afaanana omuteekaawo. If you can bring him the way he is and you put him there. Naye bw'oba tosobola. If you cannot bring him, twala ennyumba zo. You take your mansion. Twala swimming pool zo. You take your swimming pools. What? Ndi mukyala Kayanja paka last. Amen. I'll be his wife forever and ever. Kubanga basusse otujoga. Amen. They have despised us a lot. Basusse otujoga. They have despised us a lot. Basusse otujoga. They have despised us a lot. Onsanze mu mirembe n'omwami wange. You found me in peace with my husband. Manipulating omusajja batugulidde bye bakola simanya biki tubalaba ne ku TV nga mu manipulating omukazi alina kola wati omukazi gwe singa bw'oba wali omanyi omukazi byakola waki wadibira ku lujja. Amen. If you know how to make all those stuffs, why are you stealing someone's man? Bw'obanga oli expert waki wadibira ku lujja. If you're an expert, why are you stealing? Bali b'otudde nabo boyogera nabo bafumbo gwe wali odibye n'oyingira mu maka g'omu kati gw'otusomesa bye tulina okukola. No! Nedda, you cannot be a teacher. Bwembanga njagala Kayanja mwagala. If I love my husband, he's the man that I love. Who are you to tell me? Bw'ate obadde ogira bw'oti ate obadde tomugira bw'oti omanyi tubasomesa bwe mukwatamu abasajja gwe wawaasu bw'ali omanyi bwe bakwatamu abasajja waki tewaleeta wuwo. If you knew how to handle a man, why are you stealing someone else's man? Go get yours. N'abakuzaalamu ne bakudduka. Another man gave birth in you and they left you. Kati oli ku nze. Now you are on me. Nze nfumbye emyaka 3. I've been with my man for 30 years. Ne tuzaala n'abaana. We gave birth to our dear children. Katogamba nfulume. And now you tell me I vacate. Bwe ndifuluma ndirekayo Yesu. When I vacate, I'll leave Jesus there. Kwegamba batusobera. Tulina okwogera amazima. Omanyi abakyala bali eri batidde. Women and their marriages are fearful, timid. Naye this is utmost stupidity. Buno busiru bwa namaddala. It is utmost stupidity. Busiru bwa namaddala. Robina never feared. Robina tiyatia emyaka 18. For 18 years. Nga bamujoga nga tumujoga. They could despise her. Naye nga agumiddeko. But she kept the home. I couldn't give her the money. She never loved the man. She loved me. Yes, abasajja we love our covenant men. Amen. You caused me to leave my handsome dude.
bakuweemu kye bakuwaamu so that we share the things and you go. ogende kubanga Because here I am to put on a wig. temumanyi bwe balabirira You don't know abasajja how to take care of him. For bwe the yali 30 amanyi bwe years, babalabirira waki bakuddukako if you knew how to take care of a man, why did the first one leave you? ate n'olyoka ojja n'otuulirira agange And now you've come to steal my man. abange owaka bo kye baakolanga What my babaga family did. omusikazi otamanyi kulabirira Your wife doesn't know how to take care of you. ne baleetanga emmere They could buy ne baleeta mu kyalo food from 2K where and they bring to me. bandeetedde ndye They have brought food for me that I eat. emmere gye nsaanidde okulya The food I'm worthy to eat. okuddayo eka nga nzikuse I return home satisfied. omukazi n'aguma And my wife stood. nagamba ye lwaki tagenda Why doesn't she oba leave? tasobola kukuyamba lwaki tavaawo If she cannot help you, why doesn't she leave you? lobina n'aguma And my Mrs. Robina stood. naye olwaleero But today, awangudde amen, she's an overcomer. mukikubireko mu ngalo ekyo Let's give Jesus a mighty hand clap. tosobola kujja n'oŋŋamba mbu simanya kubanga mwe temumanyi ate mumanyi ffe tubasomesa ate mumanyi temumanyi kukwatamu basajja kubanga biki abafumbo kale yes abo bosi bawakanya banne bo bafumbo naye omuntu nga ggwe akutwala yakubula to the point that olina kutomera Amen. If a okitegeera person who could take you well failed, now you have to just steal from someone. akusuubiza empeta bw'ati A person that promises you holy matrimony, yakubula you fail to get them. ne gw'alina n'adduka naye n'ayanjula ebibi Even the father of the son left you and introduced another. kakati ate gwe odde kubanga singa ddala oli marriage material bandibadde bakuwasa Single, but if you're a marriage material, the other man would have stood with you and married you off. tebandikuzanyiddeko buzanyisi They would have not played games on you. kati naawe mmwe mulekerawo tuzanyirako ffe abakyala abasumbo Stop playing games with the covenant women. playing on us. Nga muzanyira mu bufumbo bwabwe. You are not an expert at anything. Tolina kabuka kensa kyolina. You are a failure. Oli kiremererwa. That is why you are knocking to steal somebody else's stuff. Yensonga oli mu kwefubitika mu kubba basajja b'abantu. Era tukusazaamu gwe admin mu linnya lya And Yesu. we cancel all your stuff and efforts in the name of Jesus. Banange nze njagala nonna kwebaza Musumba Kayanja olwa protocol ne setup ya Miracle Center. Amen. I thank God for Pastor Kayanja for the emitendera n'engeri gye yateekebwawo. Administrator wa office ya Pastor Kayanja. The administrator to Pastor Kayanja's office. Mufumbo ate musumba musajja. He's a man and a married man. Bamuyita Pastor Arthur Nsamba. He's called Pastor Arthur Nsamba. Head of finance. Kati akulira ebyensimbi. Naye mufumbo ate mwami. He's a man and a married one. Bamuyita Pastor Daniel Baguma. He's called Pastor DB. He's married to Mrs. Baguma. Alina omukyala bamuyita Fiona Baguma. Just as Pastor Arthur is married to Muchala Agnes Nsamba. Era nga n'omusumba Arthur mukyala we bamuyita Agnes Nsamba. Kati nebazaako ku Mukama ku ekyo. I am grateful to God for that also. Kati ate nange nina administrator wa Girl Power. Even Pastor Jesca has an administrator in Girl Power. Ate naye mukyala mufumbo bamuyita Mukyala Julia Oroch. She's called Pastor Julia Oroch. Kati eno ministry yo y'abafumbo. This is a ministry of married people. Kakati ate bwebeere y'abafumbo n'abakyala bakola n'abaami baabwe. Amen. The men work with their wives. Kuba kati ate Mukyala Nsamba is one of the heads of the marriage department. Kakati Mrs. Agnes Nsamba yabasomesa bakulira obuweereza bw'abafumbo. Kati bannange nze ndowooza. I think Nti gwe bw'obeera awo. if you are there, Naawe kennyini ne bakubanga bwenga baloga banafu gwe tolowooza nti tugenda kusasira nti bakuloga forever. amen, they bewitch the weaklings. We will not sympathize with you until you are bewitched forever.
naye oli w'amafuta touch not the anointed tetujja kukwatako naye oyo ayingirira amafuta ye tujja mukwatirako. But the person that touches the anointing, that one we shall grab. Tujja mukwatirako ddala tumuyuge. We shall touch her. Genda essente ozoononere ku babloga. Amen. You go spoil the money on the bloggers. Gwe admin. With Gwe admin. you so-called admin. Ng'enkuba bwekuba abantu mu church. As the church flock, the rain sweeps them off. Hallelujah. Amen. Abo be badimini Those are the so-called admins. bayingirira amafuta They actually want to spoil the era be anointing. bawaana amafuta g'olina ag'amaanyi. Oh, they say we treasure the anointing that you have. Musumba waffe abuulira Oh, our pastor, you can minister, you era can preach. musajja Oh, w'amaanyi. you are my man of God. Naye mukazi waali emabega si w'amaanyi. But your covenant wife is not mighty than you. Naye ffe tuyimiriddewo. But for us, we've chosen to stand with you. Amakulu gaakyo nti bo be b'amaanyi. The truth is that they are the ones, the mighty, that are holding you. Naye ebiro n'entuuko nga bimaze okutuuka. But when the times and the seasons come, Baadimini babula. the admins can evaporate. Nga bwe baabuze ewange. As they evaporated out of my Naawe ministry, babulire ddala. let them evaporate forever. Amiina abanange ekyo kyamaanyi nnyo. Amen. Era omukyala w'omusumba yaweereza ekibuuzo ekyo. The pastor's wife that sent in that question. Tuseesena period yakuza mu maanyi naye tujja kukomawo nga tukugamba ki ekyokukola. Yes, we've begun by encouraging you, but we shall return telling you what to do. Nze kye ŋŋamba abakyala basumba bonna. What I tell all the pastors' wives, Bwe sigala ng'oli mulokole, stay saved. sigala ng'abantu baganza omwami mwagala. Confess positively that I treasure and I love my husband. Kubanga era omwagala. Because still you love him. Kyova oli mu kukaabira amaka go. That's why you cry out for your family and home. Leka oli yeetinkuule. Let them display themselves. Awase akole ki, yayanjula akole ki. And they introduce and do whatsoever nonsense they feel like. Naye gwe sigala ng'oyimirire kuba Bayibuli egamba mu butuukirivu bwe tunaayimanga okunywezebwa. The Bible says that in righteousness, that's when we shall be established. Sigala ng'oyimiridde mu butuukirivu. Stay in righteousness and holiness. Kubanga omuntu omukyala omufumbo ng'oyimiridde mu butuukirivu oyina stand, oyina ekigambo ky'osobola okuyimirirako n'ogamba nti Katonda kye yagattawamu teri alikyawukanya. A covenant wife, you have a scripture that you can stand on that what God has joined together, let no man put asunder. Bwe tobakyawa, Amen. Don't be angry with them. tobakyayira ddala. Amen. Don't be angry with them forever. Era tobakyawa. And don't be angry with them. Sigala You stay ng'obassaamu ekitiibwa. as you respect them, Naddala omwami wo. especially your husband. Naye nga togwamu manyi kubanga ensi yonna eraba ebyobusiru ebigenda mu Don't maaso. lose heart. The entire world is a witness of the stupidity going on. Ebyobusiru era abaana baffe ab'obuwala. Our young girls, Ono agambye abaana ab'obuwala tugenda bagamba ki? what will we tell them? Abaana baffe ab'obuwala. Our young girl daughters. Bayibuli egamba mu kitabo kya Isaaya In Isaiah, the Bible says, nti teri kitonde kyonna kirimmibwa mubeezi. no creature will be denied a mate. Teweetaaga mubeezi wa munno. You don't need someone else's mate. Mukama akutegekedde omubeezi owuwo God created and prepared your own mate. mu kaseera akatuufu. In an opportune time, Yingira osabe, stand up and pray. yingira onoonye Mukama. Seek God. Katonda aleeta omuntu God will bring a right person your way. omutuufu. Amen. Kubanga ekisinga okuneeraliza kano kabadde kafuuse kasono. Nkugambye Yezeberi ali ku TV asomesa. Amen. Jezebel is on TV teaching others Atusomesa engeri gye tulina okulwaningamu amaka gaffe. how we ought to run our families. Kati omuwala atudde eri Now a young girl seated there, omuto abaffe be tuzadde the ones that we've given birth to, embeerera ezaffe our young daughters who are virgins, atuula naga they sit and they say, kati kosi bwe biti bwe bitambula. this is now the style nowadays. Olinda bali ne bakola. You wait for your mamas to work hard, Kakati gwe n'ojja n'otuula and you come in as a slave queen and you occupy, n'osomesa and you begin now to teach.
ngate ffe abaana baffe tubagamba munnange twatandikira mu nfuufu. Yet we testify to our children that we began low, poor. Katonda Kayanja namusanga mu Kiwempe mu nfuufu. I found my husband, Pastor Kayanja, in Chiwempe. Naye kati ekigiraasi ki kino weekiri. Now you are here in our cathedral. Tugamba abantu. We tell people. Bannange abali ku top church bagambye nti ebintu byakyuka. Pastor Danny Baguma ne mukyala we bali mu ministry era Pastor Danny Baguma yakulira finance department. Pastor Arthur Nsamba ye PA wa Pastor Robert Kayanja era ye administrator wa office ya Pastor Kayanja era ya handling aba partner bona, so don't give people wrong information. Amen. Pretending to know what is happening. Amen. Kakati boyina okuyitamu. Those are the channels through which you go through. It is Pastor Julia. To Pastor Jesca Kayanja is Mrs. Julia Oroch. Ate kati nze togenda wa pastor ata togenda wa Pastor Danny. Nze Pastor Julia wali, she's the administrator. Girl Power Office. Yafesi ya Girl Power. Botuka ku Miracle Center. Girl Power Office eri ku kizimbe kya njawulo. Amen. Girl Power Office is on a different building. So it is a separate entity. Byawukana. But it is affiliated to Miracle Center. Nayenga byonna biri wamu bikwatagana mu bweza ba Miracle Center. Kati twagala okujjawo kino. We want to remove this. Ekyogamba prestige Jezebel gye badde yeetimbyeko. Ekitiibwa Jezebel kyabadde agezaako okulaga. Nti abaana abaffe. That our daughters. Ate naffe baleme tusombera bintu ebyo bwe bityo. So that they don't bring such trash away. Kubanga ensi etidde okuwakanya ekintu kino. Omanyi Jezebel alina akamwa. Jezebel has a mouth people fear to contain. They can buy bloggers. They can speak through the husbands. The husband is bewitched. It's just fed with words. People fear to be abused or insulted. What they are doing, our young daughters, we cannot accept the spirit of Jezebel to teach them that trash. Kubanga twagala okulaba okwanjula okuli genuine in our homes. We want to see genuine introductions at home. Twagala okulaba embaga eziri genuine in our homes. We want to see holy matrimony, good weddings, genuine weddings in our family. Twagala okuyimirira n'abaana baffe tubayigiriza okukola. We want to teach our children how to work. Tetwagala bintu baana baffe kuyiga bintu bino bya kicupuli. We don't want our children to learn these chups things. Omuntu amenya eddirisa n'ayitawo ate n'atandika okulima. You run through a window and you go through. And then you say, now for me, I can farm, and you put flowers. Mami, there is something I learned having been delivered. The young girl that I impregnated is now 22 years. Over 50 years. Is the apostle, I'm 50 years above. Where did she get the love to go with the father? These young girls run away from their homes. They don't want to work. If God adds me other 20 years and I die, that he has attained prosperity. When they are coming into marriage, they are counting the other extra years. There are years they are going to spend in your prosperity. They are counting also the years that you'll die. But praise the Lord. I can actually forgive a 22-year-old girl. But a 50-year who is putting on a wig, and they get a professional makeup artist, and they remove a covenant wife for 40 years, and they lie to us. I'm 30. 38. You a liar. We can identify the years of a person. You cannot hide your years.
emyaka gibeera na guno omukono guno osigwa wa myaka 2. My hand does not represent a 20-year girl. Olimba. You are lying. Kati omukazi omukadde ojjemu mukadde munno. You are not lady. You displace an elder lady like you. Ojjemu mukadde munno kubanga ye tebamuwaza wig na professional makeup artist. Because she doesn't have the wigs and the artist to put on her makeup. Owabiri nandi musaasirako. I can sympathize with a lady of 20 years. But you are our age mate. You are our age mate. It's impossible. You are a crook. Even the makeup does not suit you properly. Jezebel has despised us. He has despised us so much. I can understand a 21-year-old girl. Although my children are in early 20s, but they cannot even think about it. They cannot even phantom it. Now, wandibadde ng'olina n'abaana batwenkana. You'd have actually yes, children like ours. Oli mukyala mukulu. Mukulu obukulu tubulaba. Yes, we see you are old enough. Oli mukulu. You are old. That is a dangerous spirit. Ogwogwoyo gubi nnyo. A very dangerous spirit. Gubi nnyo nnyo. Ekulowozesa n'okulowooza nti oli muto. That causes you to think that you are young. Ekulowooza nti oli successful. Ekulowozesa nti ky'okoze kirungi. No. What you've done is good. No. Not in the church. Si mu kanisa ya Kristo. Hallelujah. Alright, mbakulisaayo yonna gyesobodde okubeera nga mbayisa, yonna gyesobodde okubeera nga tutambulira ebigambo mu byewuliriddeko. Mbadde sisobola kubeera nga mbyeyogerera nze kennyini mu byewuliriddeko. Ndowooza mufunyeemu ekyokuyiga. Kakati video eno bw'oba ogyagadde, making sure nti okoona ka like thumb, jiwe ka like thumb ne ka comment wansi awo okasuulawo, omale osirike. Tusinkane mu katambi akaddako. Amanya Fahad Pro, te move out.